Nga twetegekera okujaguza amazaalibwa ga Kristu mu Abaana Foundation ekitongole ekirafubanira eddembe ly'abaana ab'obulenzi mu ggwanga kiwadde essanyu eritagambika eri abaana n'abavubuka abawangayira mu bitundu by'enzigotta eby'enjawulo ebyakazibwako erya Ghetto eziri mu kibuga Mukono. Naye abaana ba Ghetto lwaki babasuulirira nnyo? Buli omu n'avaayo n'abalabisanga bwe banywa enjaga bakola biki? Si babbi. Kale mulimu ababbi ababeteekamu naye abamu si babbi. Bano babategekedde akabaga k'amazaalibwa akayindidde ku kanisa ya Mount Lebanon Church nga keetabiddwako omumyuka wa RDC Mike Segawa wamu n'omusumba Samuel Rwandasa. Mishoni ya Eriki akusanga mu Ghetto naye ayagala awo wooli otransformingewo okyuse kifaananyi kyokola ki kyolimu, kubanga buli muntu waali ayagala kuba bulungi, buli mwana waali ayagala kuba bulungi, bakadde bwe bali baagala kuba bulungi, tewali mwana oba muzadde ayagala kusula njala. Oyagala okeere ng'olina ekyokukola ki ekyokulya, kikulu nnyo mu bulamu. Ekyokubiri kyakulaba nti buli mwana afuna ekyokwambala. Era Eriki yaŋŋamba ali mu kusobooza engatto, okugoyigoye. Eyo ministry ennungi okugyongera ku ministry gyebadde kuba Lebanon mugimanyi. Naliko wano juzi nga mukola celebration y'okuwangula emisa abasumbuwa wano. Naye waliwo akati omusumba ke yakola oba namwe baakalaba obudde bw'ekyemisa yagamba musooke mulindeko abaana bayite bagende bali oba bali beekweseewa simanyi. Abato baasimba wano omusuuluulu n'endaba kanisa nga tekyatumala. Kanisa ya Lebanon temala baana be nalaba wano. Eyo ministry y'abaana ng'omusumba w'abagambye nti muleke abaana bajje gyendi nga Yesu yabayita, temukyerabira munno, yali abayitawa. Bavaawa bakola ki? Wano church weeri ntumanye muno mu Mukono olomose ne headquarter ya Ghetto. Mukama teyayita wano Lebanon for nothing. Waliwo purpose to transform the Ghetto into the glory of God. Glory of God buli weeba tuli sure nti nno buli Mukama kyatutondera mu kifaananyi kye kyakufaana bulungi. Tulina abantu abazanyira ku mindsets zaffe ne bazifuula ki kye tuli leero, but we would be better persons. Twalisinga tukkiriza ne twerowooleza, we can make it in life. Tusobola. Teri muntu atasobola. Bwe kyoba olina okumanya nti nno osobola. Tulina omuyimbi yayimba oluyimba n'agamba nti abalina amayumba endala tebaagakola ki? Tebaagalina. Boolaba basanyuka nabo baalina ennaku, naye Mukama yabakoledde ebyamagero. Kati gwe osalawo kyoyagala obeere. Osobola okusanyuka n'ogamba Christmas eno nze ngenda kusanyuka, Christmas eno nze sigenda kusanyuka, kyonna kiri gy'oli. Amiina. So tuli basanyufu okuba nti muzze ku lunaku olw'abaana, era abamu kumu wano abamu baŋŋamba nti abamu muli ku kyewolula kibaliise street ne street gaba maka. Nze nange nno munaye baali bampiseeko wa street, so nali mbaddeko mweyo embeera gye mulina, era buli omu alina olugendo lwe lwaki yagenda mweyo embeera gy'alimu, buli omu aba alina kisitole ye lwaki yatuuka eyo. Era oyinza okwesanga abamu wano mulina bamaama gye bali. Mulina bamaama ne taata bamu gye bali, sekyo? So nze nali wa Mwami Sempangi. Nga tebanagenda mu kyamisana okufuna ebirabo wamu n'okusala keeki, okuli abakulu n'abaana boolesezza ebitone ombadde amazina agakyamudde buli omu. Abaana b'emmindi baasisula
Mu buufu bwe bumu batotodde ennaku ebayonka obutaaba gye bawangaaliramu omuli okuboolebwa, ebbula ly'emirimu, okuwammanta ekyokulya ssaako n'okwambala. Sente ezimu tetuzifuna bansonga ogenda okola ne bakufuula omuntu. Lwaki? Batusalirewo naffe bakirize abakwasaganya emirimu gyabwe gye bakwasaganya bakwasaganye. Naye kyenva ku muzindaalo nga basaba abamu bajja kujja batwogererayo okwo abanaabeerawo nga nze Sadamaani bwe bamanyi bwetyo bwempaddeyo obwami. Amanya agange kiwakasino nga mbeera mu Ghetto naye njera kikka musenyu okusinziira ku mbeera gye tuyitamu tuboobera nga omuwulidde nti oli aba alowooza olwogera Ghetto olimuki naye nga naffe tuli bantu era tukola buli mulimu senga oba ompise nompa omulimu bonna kasigwabukki bansijaga nti ndimulimu naye nga nkola kyennabuti awo bakabitipa ne ku musenyu ndikka musenyu aye nge kyensaba omulaba byekubire era abatulaabo saba batutuukire naye ndogaa nti mu Ghetto mubayo obwezi bakozi babeki ekyawo nga tukikkiriza nti tujja kuba nga twesabira naffe nga tujjukire ng'abaana ba Ghetto batufeeko. Ndowooza n'ono pulogulaamu gy'abaddeko ku leediyo tabadde ku ndala eyaguddwawo jjo nga basayininga muzeeyi nga asayininga nekituwa amaanyi tiffe twatandika dda era ndowooza omwaka tugukubye wali ffe tukkiririza mu Mukama Katonda nti yatuwa amaanyi agalwana agayomba. Nze ngulidde wano mu Kikooza we natandikira naye kati nasenga nsuube neefunawo ne wembeere wange naye nze embeera envuzeemu sipiidi luva lwe nafuna ewange nenange ngambya katuyite mu kwesabira tujja kufuna kitula kitwagala. Vudde mu Ghetto gye bayita Galyawo Ghetto Empire esangibwa Nsuube. Abaana abato balaze okusoomozebwa kubayitamu okusobola okugenda ku masomero nga bangi mu lusoma oluwedde tebasobodde kuweebwa lipoota lwa mabanja so nga n'abalala essuubi eriddayo tebakyalirina. Ku kabaga kano bamwoyo gwa ggwanga beeyamye okubaako be baweerera ku bwereere. Ku baana kuliko Director wa St Mary's Bunyana awaddeyo basale 2 ezijjudde wamu n'owa Mukisa Education Center basale 5. Ku butebe awo ssebo abaana 2 ojja kubaleeta basome. So aba Ghetto already waliyo abaliyo mu Ghetto zaffe erigyotero tusanga gye bali basoma naye naawe nga muvulana yonjo waddeyo basale 2 ojja kubaleeta ekyo nakyo tukimalirize.
abaana b'eggwanga era wano wetwogerera waliwo abaana babiri be yakwatako nejja ku street nezaayo mu ssomero kubanga baali willing okuddayo. Njogera ebigambo bino nga nammwe bwe mujja maaso, si gamba nti byenjogera bya nankani, musituke mangu bwana RDC abalabeko. Bano boolaba baana mu Vulana Foundation yabazaayo mu ssomero, naye ate era bakola omulimu omulungi mu kibuga muno kuba bava ku ssomero tebatuula butuuzeeyo ne bazannya, wabula babeera mu kibuga nga balonda obucupa ate era okwongera okulaba nti beeyimirizaawo. Omusumba Samuel Rwandasa akubiriza abannaghetto obuteenyooma wabula okwekkiririzaamu. Omumyuka wa RDC Mike Segawa asiimye mu Vulana Foundation olw'enteekateeka ezikulaakulanya ebitundu wamu n'okuwa omukisa gw'okubiri abantu abatwalibwanga abalemeddwa. Bannaghetto mugenda kuvaamu empagi nnene nnyo olw'eggwanga lino. Ate bwe muva mu scrap tebaddamu bayita scrap, babayita mitayimbwa, babayita mpagi. Bagenda bayita bakristaayo, bagenda bayita balokole, bagenda bayita bannayuganda mu nsi yonna. Kati mu bulamu ne woba olina ebitabo bingi ne woba ndoza ng'osiiba ng'osaba bw'oba nga tokola nga Mukama yatugamba tulina okukola togenda kufuna kikola kigulira magala eddiba. Naddala biri ebintu biri bisatu: okulaba ng'ofuna ekyokulya, ng'ofuna ekyokwambala, n'okufuna okola ki weweebaka awali decent. N'ekisembayo kwe kubeera abantu ab'empisa n'okuba abantu ab'amazima. Naye abo basookerako wali mu kitamanyi kya Katonda, bw'oyiga Katonda ebirala bikola ki? Twetagala kubiyiga ndowooza. Bw'omala okuyiga Katonda bino bya mazima, okuyiga okubeera biki bijjawo naturally. So mbasaba abaana ba ghetto olunaku olwaleero mubeere baana ba Uganda. Definition esinga okuba entuufu si kuba nti oli wa ghetto, gwe oli Munnayuganda. Oli muki? Gwe mu kifaananyi kyo, ne mu kifaananyi kyo bagamba omugagga w'e Mukono oba yaani semanyi omugagga w'e Mukono naye asinga omugagga Mukono semanyi. Gwe n'omwana wa Migaati, gwe n'omwana wa Siyoni asabira na wano Siyoni, muli banaki? Mulina okubeera mu kifaananyi kimu. Ekitwawula y'enfuna yaffe. So saagala tweyawulire mu bintu bya nfuna kubanga ssente bakola nkole. Ekyo kyogamba munno nze ndi weeno just circumstances, naye Katonda yakutonda ng'olina kubeera mu kifaananyi kye ky'ogenda okukolerera nga weŋŋambye, nga wesiga Mukama, nga weeyigiriza omanye education, n'ekyokusatu nga weewaddeyo okukola ki? Okukola. So muganda wange Eric, njagala omanye munno wetuli ministry yo nagikolako dda nga wenkugambye myaka gyange nga 67 nagirimu. Amagezi tujja kugagabana. Abaana boonooba olabye nti nno bano bagwana okubeera ku ssomero, abantu abanya okunkokonyayo mu basalizi ojjanga netukola ki? Netubusheyalinga. Mu Vulana Foundation yeenyigidde nnyo mu kulwanira omwana ow'obulenzi n'abasajja abanyigirizibwa. Ssenkulu w'ekitongole kino Eric Yiga akkaatirizza obukulu bw'obwenkanya eri omwana omulenzi. Mwana taisya azizibye tusabe mwana yana Mukama Katonda mwana kyekimu kyakala tuwa emmere yaffe eno. Yes n'abayizadde n'essente bawe omukisa. Sabira RDC omwo buli kimu kyayagala bali wonna. Sabira muzeeyi wange ono omwongere kyakya bizigo waliwo naffe tutulemu kyekimu. Yes. Tetukoze olunaku olwaleero kwe kusalawo okuliirako awamu nabo oba tetuyise Christmas party. Ebiseera ebisinga abaana bano tewali abadde abajjukira bituuka mu nnaku enkulu. Kyokola ebiseera ebisinga bamaliriza bagenze ku street ne beeyiiya mu nsawo z'abalala. So nga mu Vulana Foundation twasazeewo ne tugamba nti abaana bano nedda katujje tuliireko wamu akatono ke tulina ate n'okuddizaako ku bitono ebitono bitusobola okufuna engoye, sabbuuni, engatto n'ebintu ebirala okulaba nga nabo bayita mu Christmas eno nga nabo beeyagala. Kye mbakubiriza
kwe kukuuma empisa ate n'okugondera amateeka ate n'okukendeza ebiragalalagala kubanga ebiragalalagala bino si birungi eri obulamu bwabwe ate n'okuwuliriza abazadde baabwe okulolera abaana bano abamu bali ku nguudo n'abali mu ghettosi badduka waka so tubakubiriza batule n'abazadde boogere n'abaana bano bali wiringi okudda ewaka naye abazadde abamu tebaba budde baana boogera nabo. Munnayuganda ali eyo ng'olina ky'osobola okugatta ku nkulaakulana y'omwana omulenzi oyanirizibwa okwegatta ku Muvulana Foundation mu kukomyawo essuubi n'emitima gyabwe. A business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites, we introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Maiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteli ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.